Kolo yattiramu abantu, yattiramu Kibaalu, yattiramu Kapiteeni Ime, yattiramu RSM Sabani, yattiramu Mukasa Kupekera, n'omwana wa Mukasa Kupekera yali wa myaka nga Mukasa gwe njogerako Mukasa Kupekera w'Ekasizi. Abasajja okusinziira ku bye twakola baali tebabitusuubiramu kubikola. Missioni ze twakolanga baali tebazitusuubiramu kuzikola. Y'ensonga lwaki twasiraana okutuuka ku kino. Twakolanga ebintu by'otuuka naye neyeebuuza n'okwebuuza nti akomyewo. Kuba abasajja bannaye mukyala Zizinga yafiirwa omwana. Mbadde neerabidde. Kyabatwaliranga banga ki okugamba nti wabula omuntu okyaka tujja mwetaaga ne mumwekenneenya okutuuka lwe mugenda, kyabatwaliranga kiseera ki? Bwe twajjanga ne tukwogereza twagendanga n'okujja okwogereza ng'abakumanyi bakumanyi. Naye bw'oŋŋamba abantu abalala abajja be twaleetanga tugeze batendeke bayingire obuyeekera, abasinga baalinga ba mu kitundu nga abantu twalinangawo obudde awo bwe twayitanga bakiyamaani baffe nga bakumanyi. Tumubuuza, tetumuyitanga wooli nga tumubuuza waliwo omubuuka bwati bati nga tukutuuza tukutuuzizza. N'agamba oyo gundi oyo muzibu nnyo nnyo taatawe wa UPC nnyo taatawe wa kintu bwe kityo, taatawe abadde wa UPC nnyo, taatawe abadde bwati, nga baleeta ebiboozibozi bwe bityo. Oluusi bwe twabanga nga otutegedde nnyo nga tumugamba kuumira ddala awo tovaawo. Ani gwe mubadde mwagala obona ali mu kubanyumiza? Nedda ono waalingawo abeereetanga kubanga abamu beereetanga nga abamu bambega, n'abamu abeereetanga nga ba mu kitundu omwo ategedde nti omwo mulimu abayeekera. Oluusi abamu baali bazaale ba mu bitundu ng'alaba omwana wo ku kaalo n'amwekange oba kiro oba n'abeera mu ddinisa n'alingiza n'agamba oyo si gundi yennyini, oyo si Ibula yennyini. Kati nga asala amagezi n'akunoonya Ibula n'omuleeta n'atwegattako. Njala kuzaayo ku mmotoka. Wagambye mwagifuna mu 82. Mwagisuulawo? Mwagisuulawo era mwagisuula ddi? Mmotoka ebadde yabeerako muzinga gwa muzeeyi ebbanga lyonna. Ate si yabeerayo yokka. Kubanga naye emmotoka gy'owulira gye sinaako nnyo sitoli empanvu nnyo gye nalabako n'amaaso gange. Kati ng'emmotoka yali ereese mundu za kayiira ze yaleetera mu kimotoka eky'amafuta ne tugenda tuzinona wano ng'ematugga. Ne tunona emmundu ze twayitanga zikayiira ne tugenda ne tuzijjamu n'emmotoka yennyini ne tugitwala. Emmundu twazijjamu n'emmotoka ne tugitwala. Kati si emmotoka yokka gye twayina, twasobolanga okugwikiriza emmotoka naye nga tetuzivuga. Nze mpulira abantu abamu babeera wano ne babalimba nti emmotoka twatambuzanga emmotoka simanyi obugaali nga kagaali okavuga otya nga tetubivuga. Twazikwatanga era emmotoka ezo zaalinga oba 2 oba 10 n'ezigwamu naye nga zaali mu renje ya 2, 10 na mmeka bwe zityo. Twazitwala ne tuzikweka eyo ng'obuuse mayanja ne tuzibikkira eyo mu kisiko. Era olutalo bwe luwedde waaliwo eyasooka okubeera chairman wa veteran erinnya Haji lineerabidde, Haji Sseddunga Kwazze. Loole eyo gwe baagiwa yali agitambuza. Waaliwo ne loole endala era naye twagirina mu nsiko. Muzeeyi yagigabira Musizaalulyo. Ne Musizaalulyo afudde emyaka nga 2 emabega. Kati twalinamu emmotoka ze twawambanga ne tuzikweka eyo. Era emmotoka ezo kwe twasobolanga okuzaagala ennyo okuziwamba nga tuziggyako battery. Battery ze twasobozesanga okozesa ku radio call. N'okutega landmines. Landmine eyo
landmine ezo twazitegesanga amagezi mangi nnyo. Landmine ezo twazitegesanga amagezi mangi nnyo kuba battery emu nga tuyinza ozitegesa motoka nga 10. Battery emu tutya twasobolanga okujja ne tutega katugeze ku lw'ebbombo katugeze nga ewandege ne mutegaawo neekubawo netta besse battery yamwe ne mudduka nayo ne mugende oba mugenze ate ku lwewa oba ku lw'ejjinja nayo neebakolera ne bwe bityo kati battery zaatukoleranga kinene nnyo ezo twabbangamu kati ng'ebuloole gye mbagambye zaabangako gundi nnene zabangako battery nnene kati nga gundi waliwo bibasi bya UTC bitwabibbangako battery bwe byajjanga eyo gye bizze okutambula okusula nga tubinona nga tutuma abantu babibbako battery ne tuzikozesa mu ebyo. Njala kuzayo ku mundu za Andrew Kayiira mutuufu omusajja yali azibaleetedde oba sina bwina wa Andrew Kayiira ku mundu ezo yali avuga emotoka nze siina ansa yakyo olw'ensonga nti nze nagenderamu abo abagenda n'abaana bano n'emmundu ezo naye nze kyemmanyi nti baali bamugambye azitwalire Kayiira nze ndowooza okuba nti oli oba yawubwabuubwa nze simanyi naffe twasanyuka busanyusi kuba twafuna emmundu nnyingi ate nga mpya so ekyokuba nti oba yali azireetedde ffe oba naffe twakigwamu bugwe ne tuzitwala ekyo mukama wange Mzee Museveni yasinga kimanyi. Wali okola ki amawulire bwe gajja nti awaayi tugende omunyago guno guzze? Bwe twabanga tugenda okukola ekintu nga tewali muntu gwe babuulira tetukubuulira nga tetubuulya bantu kimugenda kukola wabula tuwoza foreign nga muforeninga nga guide twamuyitanga guide nga yakulembera bano abala mwatambulanga butambuzi nga temumanyi kiriwo nga mugoberera bugoberezi kati oli waba atuuse nga tugeze n'emmotoka oba mugirengera oba we mugenda okukola mulabawo ng'oli osooka oba briefinga twagala abantu bwe bagenda kukola kino nabano bagenda kukola kino nabano bakole kino naye nga tetuva eno nga tubagambe nti kakati we twogerera tugenze kuba tubbe eddagala nedda bwekito bwe kyalise. Ennaku zino mu gavumenti oba nabawagira gavumenti bakozesa nnyo ekigambo kya temuwagira banywi banjaga baagala kujjako gavumenti eno. Mwe temwanywanga njaga oba temwalinayo banywi banjaga? Nze sinywanga ku njaga bukyanzaalibwa, sinywanga ku mwenge, sinywanga ku sigala, sinywanga ku njaayi, naye abaali baginywa baalimu nakakati era nkyendowooza nti mwebali kuba si buli anywa enjaga nti abeera muki nti abeera mupumbaavu nedda baalimu kyobuuziza nti omwamwe temwalimu banywanjaga baalimu era nakati ndowooza okubanga gye baliseba. Kati bw'owulira abakikozesa ng'okwagala okufeebya oba okulengeza abalwanyisa gavumenti yammwe kiki ekikujjira mu mutima oba mmwe? Nze kyendowooza nti oli bw'abanga olowoleza okuba nti gundi anywa enjaga nti tajja kukola kiyinza kusanyusa abantu, ekyo nakyo sikiwagira. Wabula nze ndowooza okuba nti oli omuntu asobola okuba nti yanywa ku njaga nga muto naye nga bw'akula n'akola ki n'akyusa, kubanga waliwo n'abaana abakulu ennyo kati oba oli bekyendowooza nti oba nange naawe n'oli nga yalya ku bbi. Abaana baalyanga bbi edda lwakuba ennaku zino balabufu bonna basiru si basiru. Kaakati simanyi, nze mbagambye nti ffe era mbaddiramu ffe tetwagula ku mmere era omuntu agamba nti yatuwa emmere. Bannange nzijukira mu biseera by'essemuteeyo walingayo omusajja gwe bayitanga Majambere, nze ndowooza yali akulira ab'emmere. Nzijukira oba mukyala we yamutta oba yagwa mu kiyigo n'afa bwe nti
yani yali weside ze Kanyando omwami afudde emyaka naye mingi kati nga be bayitamu n'ekitrakita ne basolooza emmere naye emmere esinga obungi yonna nga tuyingidde olukoola nga tuzzeewa wonna emmere twalyanga ndye mu nnimiro eyo nga tuyingira bakuyita batya okuyingira okugenda okunona emmere y'omuntu mu nnimiro nga tukuwadde kubba bakuyita batya kubba kati nze simanyi oba twabbanga nzibe naye nze nkimanyi nti tebagituwanga naye nga fe abaginonanga tetwali nga banywi baki banjaye kati awo simanyi ddala bw'oba okompeyalinga bw'oba ogattagatta nti oli yanonanga emmere ya munne nga tebamuwadde nono nanywa enjaga nange nenywa enjaga yange nga talina kyakoze simanyi awo saagala nnyo kugenda nnyo munda awo mu bufunze gavumenti yammwe kale kagambe yaleetebwa ababbi nedda abayaga nedda bwe tubanga bano abagezaako okubalwanyisa banywako katugambe bwe bato ne mubalengezza nnyo okutuuka ku sseeri naye eyo yonna sandyagadde nnyo okugendayo kubanga abantu bangi bawagira omupiira ne betta n'okwetta n'ebiseera ebyo nagenda nenziika saidi ze ng'okutekoko kule nakase katono omwami omu tiimu gye yali awagira bagikuba n'akutukirawo n'afa nga awagira mupiira naye nga nze ndowooza bw'oguteekawo tasobola kukola ki kukusamba kakati n'abamu aboogera ebyo nga abali mu gavumenti bannaffe abali mu gavumenti bo bakimanyi nti kyoli okuba nti oba munyi wanjaga oba ku kiki bakimanyi nti si ensonga naye byakola yensonga kuba okunywa enjaga oba kubba nze simanyi nti oba kirina wekikwataganira n'obyobukulembeze kubanga byonna byanjawulo kubanga ono ayinza okuba nga yenywera enjaga ye nze ate wemba nyumiza ebyange nemempiseemu biyinza okuba nga ate nze sinywanga ku njaye ate byenkola nga yo omunywi w'enjaga tasobola kubikola sebo waliwo ensonga endala yonna gyoyinza okujjukirako mpozi ensonga endala yonna gyenyinza okujjukirako oba ennuma sandyagadde nnyo okuva waggulu nga sigyogeddeeko yensonga gye bagamba ey'aba heroes abazira ensonga eyo embobbi y'omutwe olw'ensonga abazira nze saasoma naye mwe abaasoma abazira baba bafu omuzira afuddeyo aba awangudde sebonkubuuza nedde omuzira yabeera akoze ekintu ekyamaanyi ekyenjawulo omuzira ye muntu abeera akoze ekintu ekyamaanyi ekitakolebwa buli muntu kubanga lwaki mbuuziza ekibuuzo ng'ekyo gavumenti yaffe eyagala nnyo ewoomerwa nnyo omuntu afudde era ne bakutendereza nti wakola nnyo wakola mu budde obwo wakola nnyo naye ng'ate omaze okufa naye ate abalamu tetulina kye twakola kuba kati nze bwe ntuuka okugamba nti nze naleeta pulaani ereeta eddagala mu buyeekera okumala ebbanga ddene naye nga twalinamu abaali basoma abo betwagamba babbata n'abo banadduli abagamba nti bajjanjaba abantu ne bakiza Besigye naye nga si be bagendanga okulireeta ffe twagendanga bugenzi ne tubba eddagala wonna we tulisanze olire nga tubbiramu ne bubbandeegi buno bw'okumukono buno ke basibaawo na bipanga weesaza akambe naye nga nze mukulaba nga akatalina na mulimu naye nga ffe tetumanyi ffe nga tuyoolayoola buyooziyozi naye abamu kati bakyenyumirizaamu nti dokita gundi yajjanjaba nnyo abantu naye lwaki tebasooka kwenyumiriza mu ffe abaasobolanga okugenda okuliyoola gye tuliyodde ne tulibaleetera ne bannannyini lyo ne tubaleka nga bakaaba nga tebasiimye naye ffe ne tubeera nga tetuli bazira kuba olwaleero benkugamba nti nze naleeta eddagala mu kyama twakiyitanga kyama mu gavumenti yaffe bwe nkugamba nti naleeta emmotoka okwatambuliranga omuzinga gwa President Museveni bakiwakanya abaaliyo bafaane na Lwiso okyaliwo mulamu n'abalala gye bali balamu n'obeera nti n'essaawa zino
gwe tuli muzira kakati omuzira yafaanana atya bwe mba nkugambye nti n'abakonjo abasooka okukwatibwa bakama bange abo babamanyi abo babaluuku nesimanyi oba gye bali obakufunga bwe mbagambye bwenjogerako babamanyi naye abo bo tebaba bazira omuzira ate n'owulira nga bayimba ennyimbayimba z'abantu abakola ki abaafedda ng'oli yafa n'abamu baafanga badduka ng'awulidde essasi n'adduka naye olw'okuba nti yali ava mu famire etegeerekeko ebiseera ebyo nga beemanyi ba mu kitundu kimu baava mu gundi y'emu baamulowoozangako nnyo kuba kati kambawo ekyokulabirako waliwo omwana yali akuba emundu okufa obufi twali naye mu Ekoyi baali bamuyita Waziri waliwo amwogerako Adui yamukuba waliwo ayogera ku Waziri yali avaawo Waziri saagala kulimba simanyi wa gye yali ewaabwe nali simanyiiyo waliwo omulala baali bamuyita Kayindu Adui yamutta waliwo amwogerako ye Kayindu ne bakadde be bali abo bwayise waliwo aboogerako kati waliwo abantu bwe mulya be bayimba ennyimba ze tuyimba ez'abakomrade simanyiwe bayimba bakomrade gundi yafa komrade gundi yafa naye ng'ekyamazima waliwo n'abaakola ekinene ennyo nga we bali balamu naye bo teboogerwako singa baleeta abo abaafa ne babalistingayo n'abalamu abakyaliwo ne bagamba nti ne bannaffe abakyaliwo gundi gyali ekyo nakyo nze ndaba kyali badde kitusanyusa naye toyinza kuba nga gwe buli lwojjukira onyumirwa nnyo yafa n'oleka okunyumirwa asobodde okuwangala okutuusa olwaleero wabula ate abamu babeera bakuyigganya n'okuyigganya kituufu nti babeera liikirira mu abaazirwanako ndowooza okuba nti abamu batweraliikirira naddala abavubuka b'ennaku zino batweraliikirira naye nga tebatweraliikirira bwereere ffe tetulina buzibu ngamba abali mu gavumenti benjogerako be bavubuka b'ennaku zino ssebo abali mu magye baana bato kubanga omuntu bw'owuza emyaka simanya 5 mu emeka owummula akati abamu bano abavubuka kitegeeza bali myaka 3-25 meka bwakulaba alaba nga toli mwangu ngamba abakulu b'abavubuka simanyi nti oba be mwajja nabo kituufu babeeraliikirira wali badde ogamba be twajja nabo kati nno bayinza okuba nga tebatweraliikirira zisaaki naye bo bamanyi titwafa ne tuggwayo era emikutu gino gye mutandise okufulumya ku YouTube gireesa abantu bangi ate ekyaliyo abalala be mutannatuukirira waliyo ne be naamwogera bajja mugaana okujja okwogera bwe tunaava ku guni nja mukubuulira naye gyali nga bambi naye yalwana okufa obufi ekyamazima nga naye tali bulungi ekyamazima saagala kugamba nti oba batweraliikirira oba tebatweraliikirira naye embeera si nnungi ogambye bajja mugaana okwogera bayinza okuba baganda be nga bajja mugaana okwogera ngose sebo sesate sebo baganda be bajja mugaana okwogera sebo esebo abafamily era abangi banyinyiza okugamba naye nga abantu be bamugaana okwogera abafamily abamumanyi bamugaana okwogera naye nga sikyali badde kirungi esebo gavumenti oba President Museveni kubanga yali mukama wammwe ayinza obutavaayo okusobola kuyamba muntu sekinnoomu nagamba ati gundi emitwalo 2 giijo gundi emitwalo 10 giijo gundi emmotoka yiyo gundi nkuwadde ekizimbe olowooza ngeri ki gwe gye mwaliwudde nga mugamba nti kale era weewaawo batusiimye ekimala ki ekiyinza okukolebwa okulaba nga kiyinza okubagalira ekintu ekyo kyangu nnyo ekyokukola singa gavumenti eba ekyagadde nze bwe nti obe ndowooza kampa ekyokulabirako sandyagadde kati waliwo nga muzeeyi lwabadde juzi wano ku lunaku lwa Heroes Day n'agamba nti abaazirwanako bonna abemulugunya bagende omukulu omu gwe saagala era kwogera wano naye bo beetegedde omuzeeyi gye yabalagira
nga ye yali atukuba ebikompola mu budde obwo mu budde obwo nga naye ali ku sayidi ndala nafe ali ku sayidi ndala. Kati nze nagenda yammanyi takumanyi kiba kitegeeza naye ajja kunoonyayo owuwe gwakola ki gwe yali naye gwamanyi. Kaakati ekyobuuzizza nti kyalibadde kitya ekyamazima nakugamba nti nze Museveni yansanyusa nnyo pulezidenti wange oyo yayita abaaliko sime ba MP abaaliko baminisita myaka nga ebiri emabega n'abawa akasiimo n'abagamba ne babateeka ne ku payroll ne babeera nga balina akasente we bakafuna. Simanyi ngeri ki bakafuna naye nakisoma mawulire ne ku TV nakiraba. Kati abantu abalwana nze neekakasa nti mu Uganda tetukyayinza kubeera bantu 2,000 abatuufu bennyini. Kati olaba abantu bana bwe mulaga wano ku Nankania ku social media zammwe olabira ddanga abamu bye boogera bituufu. Omulala kyonza omubuuza nga te mulimu abavaayo ne beerimbika nti baaliyo mu nsiko. Naye oli bw'abanga agambye nti yaliyo mu nsiko amenye ani yali komanda we yali ekibira ekyo kye yalimu baali bakiyita batya. Kubanga era tetwabeeranga mu kibira kimu kumala myezi 5 oba 6 oba mwaka. Twakibeeranga mu myezi 2 3. Toyinza kungamba nti wabeera emugogo paka olutalo lwe lwaggwa oba wabeera egindi paka olutalo lwe lwaggwa. Nedda, wabeerako egindi. Naye mu bufunze njagala kuddamu kyobuuzizza gavumenti yalibadde etuyamba ng'eyita mu bantu be twali nabo nga Bafande Nalwoyiso weebali n'abalala bwebali bangi, Bafande Kayanja weebali. Kuba kati emmotoka gye mbadde njogerako Bafande Kayanja waali mulamu bagimubuuza oba tagirabangako. Waliyo omulala Lieutenant Boogere bamubuuza oba Nankani gye njogerako tagimanyi. Waliwo omulala Ssekimpi waali e Bwayiise bamubuuza oba teyagirabako. Kyaligonza yennyini waali e Bwayiise bamubuuza oba emmotoka gye nakwata tebagirabangako. Kati muzeeyi yalibadde ayita abantu abaludde mu kintu abo Bakyaligonza weebali, Bafande Kayanja weebali, abo Baboogere weebali, ne bagamba ne baleeta abantu abatuufu. Naye kati niwanaakola group oba nagamba mukole wa association yammwe gavumenti etuyambe. Group egenda kubeeramu abantu balala nnyo, bajja kufuna abantu gye babajje babateekewo. Ekyokulabirako Bukenya we President yamutumakokko Gilbert Kenya professor yamutumakokko ku ba veteran byagenda okutwala yatwala baayagala nzeeyi n'abamugobya. So nze nteesa nti bwe baali abadde baagala okuyamba nga bayamba abo ekyokulabirako 81 82 83 ne 84 kale half kubanga 84 olutalo lwali lutandise buli omu okulwagala okuluyingira nga tukubye ebitundu bingi tubyeddiza. Ne 81 twali mu total consignment, 82 twali mu total consignment, 83 we batugobera ebulemeezi kuba okuggwa ebulemeezi twaggwayo mu 83 mu February. Ndowooza twagwayo 83 mu February obanga mu 6 kubanga group yange ne Sserwanga Lwangayi yasembayo okuva ebulemeezi okuyingira Ssingo. Kati abantu abo 81 83 kale ne 84 tumubale abamu bafa abamu bali mu gavumenti bamaanyi nnyo. Kati bw'obala abasigaddewo toyinza kuweza abantu 2,000. Gavumenti esobola kulemererwa kulabirira abantu bawera 2,000 oba 1,500. Naye bino byogamba nti kola association ojja kulaba nga mulimu n'aba reserve force nga be bakama bammwe be babakulira. Ba reserve force njogerako be bano abaali nga abairo DU ne badda ku Nankani ku magombolola abakuuma amagombolola gafu. Ojja kulaba nga be bakama bammwe ababakulira. Naye Bafande Nalwoyiso awo y'omulaba. Nze nnyinza okumwenyumyako, nnyinza omwenyumirizaako ng'omuntu nange simanyi Mukama yamuwaatya ekyamanyi abantu oba engeri gy'abadde okumpi ennyo ne muze nze simanyi.
Nalweso amanyi abantu, Kayanja amanyi abantu abo bakyali balamu, Mukama akyabatuteereddewo. Bwabanga baagala okuyamba ddala abasirikale abalwanako, akati balituuka naffe okutuyitanga abagunde bano bagamba simanyi bafokke yasimanyi biki, faani alivaayo n'akakasa nti ebyayogera bituufu, nga bannaffe ngaabo abanene bakayanja bannalweso tebasobodde kukola ki kutuyimirirawo. Be balina otuyimirirawo ne bagamba oyo byayogera nze namulabako mumanyi, oyo alimba. Kuba kati ndi kumpewo, kyenkakasa nti afaanana Lweso abiraba, kyenkakasa nti afande Kayanja abiraba, n'abalala bangi nnyo kyenkakasa nti babiraba era bammanyi. Kubanga mulimu n'omu abadde simanyi oba yavaamu Mugisha, yaliko IO wange nga nze deputy we, mwali maje oba awummudde simanyi, yaliko Somalia eyo n'akomawo naye simanyi oba mwali, naye nnyinza okumwogera erinnya liwe mbanja gadda ababuuliro batamanyi. Ndowooza baali bamuyita Brigadier Fred baali bamuyita nja kamujjukira erinnya naye nga ye Fred, waliwo eddaali bamanyi obulungi ennyo. Naye ng'abantu mwe bali batumanyi, tewaliwo buzibu bwonna bugamba nti abetwali nabo mu nsiko. Sirowooza nti bonna bazze ku luuyi oluyinza okuba nga lulwanyisa gavumenti. Nze wamma nkyagibanja. Watugamba mu 2021 wali ne President Museveni. Nemulya namwe n'emmere. Wamugamba ki? Namugamba era ebizibu byange. Era neyantwalayo yankulembera, baali bamuyita Kano Kateera. Kindowooza nti Kateera wooli oli mulamu. Kano Kateera ye yantwalayo. Kateera oyo yali abeera wali waggulu ng'ovudde ku Mbuya asooka, naye ng'ogenda okwambuka waggulu ku Lowa Mbuya kwekyo ekikubo ekisooka, gundi Kateera oyo yali abeera, ye yantwalayo. Nze kyombuuziza nenjogera naye ne munnyonnyola ebizibu byange, abaana tebasomye, siina wensula, ne mukabira ebizibu byange. Naŋŋamba byonna mbiwulidde, nja kubikola, nja kubisolovinga. Nakati n'okutuusa olwaleero siina kye nali ndabyeko era siina kye nali nfunye. Twamubuuza ngenda bifuna ntya? Anti yagamba nti ajja kutuma omwanaakani abakulu bajje bakugambe bakuwa ebintu byo, naye n'okutuusa olwaleero kubanga simanyi saagala nnyo kukigenda wala, naye nze nkimanyi nti oluusi muzeeyi ayinza okuba ng'akuweesezza kkono n'akugisaako ddyo. Ku nsonga eyo yennyini, waliwo omukwano gwange yaŋŋamba nti ekikusumbuwa okubanga obanjiza ebbanga ddene kintu kiri kimu, watwala empale y'omukulu ate teyeerabira. Ate era okomeza empale, ensonga y'empale y'omukulu eyo abantu bagyogerako nnyo, bagiremerako nnyo. Empale y'omukulu si musajja alemera ku bintu, kubanga saagibba bubbi. Wagibba? Anti kati ssebo gw'oyogera nti nagibba, naye nze sabba mpale ya mukulu. Kati naye akimanyi wagibba, wootuukira okutwala empale ye. Senga nali nagibba ate n'anyongerako ne kooti ye nga ate nzibye. G'omubbi asobola okutwala radio n'omugamba kale ne TV gitwale. Nze sabba mpale ya muzeeyi nti nagibba bubbi. Nabagamba nti bwe twagendanga mwagala ssebo ndowooza oyagadde nzire mu sitoole eyo abantu kirabika. Wali omujjukiza nti we muleeta omunyago gwammwe abakulu bagubatwalako naye n'atakifaako. Kati n'oyagala omujjukiza. Kale saakikola kagenderere, saamanya nti alimala n'agiraba empale ye. Nze saakikola kagenderere, naye mu luvannyuma lw'okunsanga nayo oba kunkwata nayo mukitutunulire nga bwe mukirabye, oluvannyuma lw'okunsanga nayo kuba sinza kweteeka mutuula ligamba kunkwata naye ate olwo mba ngambye nti nabba. Nze oluvannyuma lw'okunsanga nayo mu kwewozaako ne mugamba munnaye bulijjo nkugamba nti abantu bwe tuva mu kulwanagana okyajinze engatto zireeteddemu n'okugulu kw'omuntu ng'oli akugamba mbu eyo sayizi yakwangu, sayizi ye yemutuuka. Kati nange bwe nalinnya ku muti bwe nagendangawo okukuuma we twabanga tuli, nafunanga nnyo kyansi kubanga abaali bamulinaanye baali mikwano gyange, Nalweso yali mukwano gwange,
mukyala Zizinga, mukyala gundi eyo Njuba, nga bantu nga tumanyiganye nga tuwamala nga gavanga wano n'ogenda esembera kikomera muzeeyi wabeera. Naye nze nalinyanga ku muti ku buti kuba twazimbanga mu kibira nga ningiza bulungi eri neningiza abanaaba nga nze embeera eri nenkola ki neningiza nga ndi ku muti waggulu. Naye kwolwo naye bwe nalaba ye empale nagyegomba bwegombi neŋŋamba nedda nange empale kanjijjeyo njitwale. Kati bwe yankwata nayo nankwekaza ne mugamba nti bulijjo nkugamba nti abantu bagira kati afande olabe nange nagitwala kujambala bwambazi sina buzibu naye. Naye ate kyanza ginzijjako kubanga yali emaze wansi eno gyesemba nga maze ogirinnyalinnya. Ojja omwetondere? Nzija mwetondere. Onoddamu okumusisinkana mwetondere? Okumusinkanya kiyinza okubitaba kizibu. Sebo yo excellency nkwetondera olw'empale yo gye nagenda nayo naye nga twali mu kulwanyisa mulabe tutuuke mu buyinza ne sabba bubbi empale sebo abawuliriza bagamba nti wanyiigira nti nabba empale yo. Yo excellency sibbanga mpale yo, empale nange nali ngikoleramu mirimu era n'omala ne kooti n'ogiragira mukyala Njuba n'agimpa. Naye sebo tonyiigira sebo, oba wanyiigira nyeegulukuka nange ondabenga sabba bubbi sebo. Bintu byenakola mu lutalo olwaleeta gavumenti eno nze nkakasa nti bingi nnyo ddala. Yo excellency bwe mbanga nkugamba nti eddagala twalijjanga ebbombo naawe olimanyi ddala. Nze ataasoma ate nze naleetanga eddagala eryavumulanga abantu ninkuleetera Land Rover kuwateeka omuzinga gwo kuwatambuliranga ng'ogenda okulambula mu bitundu byaffe bye twali tumaze okutwala. Kati nze olumba sina kyenateekafalire nateeka ku gavumenti. Awo ndowooza sebo yo excellency kansabe nti onsonyiye olw'empale bwe banga ddala ye yansiraanya. Yo excellency nkwetondedde n'abakwetoolodde bonna n'abaana baffe bonna naawe nnyini nankani waffe CDF waffe sebo taata muneetonderereko saalina buzibu naye empale gyali mirimu ate nga emirimu kati abantu mwe beeyagalira. Ate nze empale bagamba mbu yeyansiraanya n'okutuuka leero naye ate empale teyali nsiraanyiza kubanga yali mpya. Weewale okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. Aliwo omulala gwe mwayingiza muyegera? Kale mukyala omugenzi mukyala Zizinga, mukyala oyo bwenga bwemwamuwulira nti yakasuka amayinja nga bakuba aduuyi, kituufu yakikolera ddala. Ye yakasukanga mayinja? Yali tannayingira buyeekera. Obudde obwo yalinze ne gundi yalinze waliwo omuvubuka omulala yali neerabidde twali basatu oti omulala Sebbaale waali mulamu ali mu kitanda kyalo bakiyita kitanda kumpi ne mu kitungwa mukyala Zizinga bwe yakasukira ki amayinja ago ng'akuba abasirikale. Kakati abasirikale abo ogenda okujja bajja abasirikale baavanga ebbombo mu barracks ne bajja mu byalo okubba ebintu, okubba amabaati, okuwangula enzigi mu nnyumba z'abantu, okubba obugaaligaali obwo. Kati bajjanga mu ngeri y'ekikanga ekyo naye lumu bajja n'omuntu omu omukyala bo abasirikale ne batandika okuyingira
mukuba bye bagize bye babyema nzigi kibiki kati abakazi bajja ngene ate mu nimero za abantu ngaffe betwabanga emmere nga nabo bajja ne babbayo emmere kati ne munywerezaayo fana Kyaligonza bwe mbasirimba abo obojjukira bulungi omukyalo yona mukwata ne muleeta owa Kyaligonza n'angamba mulekadde mumutaddeyo bwali lwaggulu ssaawa nga 10 omukazi oyo ne bangamba muwerekere musaze tayito yaffe musaze waffe gye tuli muteere eri kati omukyalo oyo bwe twatuuka mu kkubo eyo ne wabeerayo kitukanga n'afa kati Adu yanoonya omukyala waabwe yeyababuzeeko nga omukyala tebamukola ki tebamulaba kati oluvannyuma Adu yatandika okukola ki atulumba adde eno gye bazze okubba emmere mu kitungwa wawo okubbayo emmere yaayo kati abantu mu kugira mu kudduka nga badduka badde eri olwo gundi omukyala Zizinga kuba kitungwa nawali wa mukyala Zinga wali wa mukumpi nnyo mukyala Zizinga wakolera ebyo byokasuka amayinja naye ng'oli omukyala gwe mbagamba ye waliwo ekyamutuuseeko n'afa oluvannyuma ne ŋŋamba Kyaligonza ne mugamba olabye omukazi gwe ŋŋambye okuta ndowooza olabye nti abadde mukabaduuyi bennyini ne mugamba n'engoye ze ziizo ze yabaddemu kale n'engoye nasobola zimwambulamu bambi nga akooye so abantu abamu bwe mulaba batenderezebwa kituufu baaliwo bakolera ddala naye kati bwe mbagambye nti n'okusaanula olutalo lwoliko yakasukira amayinja nti ate ffe twali mu area eyo nga ffe olutalo twalweyungamu dda kuba ebyo byenjogera byali bya 82 nga mugw'omwenda awo byali bya 82 nga mugw'omwenda naye era ffe tetujjukirwa kati twalikoze eki mu gavumenti mu budde bwensi ko batujjukire so mukyala Zizinga awo wonna tannaba kubeegattako yali tannatwegattako era kyenzijjukira nti yali mubuulizi wa njiri ku makubo yali mubuulizi wa njiri kyekyo kyemmanyisebo mu ngeri y'okubeegattako waliwo saaliwo kubanga mu kutwegattako yegattirako era mu kampu obudde obwo gye nali mbeeramu eya Black Bomba oba mu bufunze gye twayitanga bibbi bonna abasinga mwe batwegattirako ne batandika okweyongerayo genda nga batuuka paka basemberera muzeeyo mwe mukono mwagendanga mukono kola kisebe operation gye mwagikoleranga mukono mu Black Bomba ne mukulu Kyaligonza kati Black Bomba ogenda okufuuka Black Bomba yava mukono nejja kwe kujja nga netwegattako ne Kyaligonza okujja nze okumumanya nga obudde obwo kampu yali etwala gundi nemala nefuuka Black Bomba baali bagiyita Abdu Nassa mwe mwava Black Bomba esebo tutegeeza tewaliko operations nedda okuba amazzi tanka z'amafuta nze saazibeeramuko nze nagamba nanka nze nalimu zaali za emabega eri zaali za clandestine saagala kuziddamu omulimu gwazo nze sizimanyi esebo kale sebo mpoziko nga tumaliriza kino otera n'oddamu awo n'okirowoozaako wangi sebo otera okuddamu awo n'olowooza ku nsonga eno ey'okuba nti wali ne omugenzi Sserwanga Lwanga naye ate mu kwagala okununula baafa ku Sserwanga Lwanga gwe ne batakufaako nkirowoozaako nnyo naye ne mala ne nkivaako nkirowoozaako nnyo era buli lwempita kati ennaku zino baazimbawo zikalina naye dde yalinga bus park buli lwembadde nga ntuukawo nga nzijukira oba buli lwenzijukira ekyalo ky'Namayamba nzijukira okuba nti nawona kufa so sisobola kwerabira byantuukako mu kutwala mu lubiri nga bantwalira mu gavumenti yange ye nali nwanirira oba gurupu yange ye nalimu ey'obuyeekera kuba obudde obwo teyali gavumenti yali gurupu oba kibinja kyabayeekera okuba nti sifiiriddwako kubanga nze sandyagize nnyo ni n'abaana bakutawaanya okusoma n'abazzukulu baagala okusoma niye abantu babirabanga ebyo byetwogera
bo baseka busesi olina ekintu kiwaŋŋamba oba kyempulira nakiraba ne comment olinga agamba mbu lwaki mweyunge kubavuganya gavumenti. Abantu bagamba nti bw'oba oyagala okwanguyirwa okusasula gwegenda mu bavuganya gavumenti bajja kulaba maama. Kale okugamba nti genda bwema njagala okwagala okuyambibwa ngende mu bavuganya gavumenti era comment gye baawa nagiraba naye nze simanyi nti ntuufu olw'ensonga mu bano abapinga gavumenti bo balina ssente kati ate bananyamba batya kubanga abalina gavumenti kubanga nze saali wadde muntu yenna magezi kuwagira muntu nga talina mmundu okuwagira muntu nga talina kkomera nze abantu abo mbatira ddala okuwagira omuntu atalina mmundu okuwagira omuntu atalina kkomera okuwagira omuntu atalina banka. Lwaki? Anti banka yenna nnyini ssente emmundu olino bakusongamu obusonzi oyinza okukutuka omutima ne gufa owulidde kati okuwagira omuntu atalina ssente nti leka ngende wagundi namunyonyola obuzibu bwange anampa kati omuntu bwenyinyonyola abayinza okuba nga bamanyi be baali badde banyamba ekyokulabirako bafande na lwaiso bamanyi bakayanja bamanyi bangi nnyo mu gavumenti abamanyi bangi nnyo mu gavumenti abamanyi owulira naye baganye okuyamba. Simanyi oba baganye okunyamba nze simanyi naye nze mmanyi nti bamanyi ng'omuntu kubanga banagamba nti ninamu n'omwana ate olwo mbasigize yaŋŋamba emboozi yagiraba wangisebo yaŋŋamba emboozi yagiraba kati wemanga ninamu mutabani wange ogambye nti n'emboozi yagiraba simanyi oba mu maaso eyo baba balinyamba naye nti obudde obusinga twakyogeddeko nti hiro aba mugenzi wagambye nti wano hiro babala mugenzi anti hiro aba mugenzi naye nze gambye nti okunyamba nyinza okuba nga bajja kunyamba naye nga nfuuse mugenzi ate nze obulamu bwange sinayagala kufuuka mugenzi nkyayagala mbeere mu bulamu bw'ensi eno sanga bwe ndifuuka omugenzi balinyamba so kyobuuzizza kiri nti simanyi oba banaakola ki bananyamba naye era bingi nnyo nyinza n'okubagamba nti n'obulemezi bwonna oba Uganda okumanya nti mu bulemezi mulimu abayeekera ndi omu kubakola ekikolebwa abantu okumanya nti mu Uganda mulimu abayeekera. Nkikubuuze wangisebo nkikubuuze ate okimbuuze tutya nti nkugambe nze omu abakola ate obuuze ekisebo ekyo ekyaleetera abantu okumanya nti mu bulemezi bulimu obuyeekera kyali ki? Ekintu ekyo kyali era kyakumanyisa abantu nti mu bulemezi mulimu abayeekera. Kikyewakola wangisebo kikyewakola kyenakola nakyo ojja kunfunira olunaku nzije nkirowooza naye sikijjukira bulungi naye nga nze neekakasa nti mu nsi yonna ne mu Uganda yonna ndi omu kubaakola ekyategeeza ensi yonna nti mu Uganda mulimu abayeekera ne gwe twakikola naye omu waali mulamu. Kyali kiteeketeeke nga gurupu yammwe oba mwe mwakikolangamu? Kyali kiteeketeeke tetwakiteekateeka nti ekyo kyennyini kyetugendako naye twali era tugenza okukola ogwaffe ogwa bulijjo ogw'okutigomya abasirikale ba gavumenti. Njala kusembayo na kano, lwaki omugenzi Sserwanga Lwanga yali mukwano nnyo gwa Pulezidenti Museveni nga n'okusaaga basaaga? Sserwanga Lwanga yali mukwano nnyo gwa Museveni mu budde obwo kubanga Sserwanga Lwanga yafa mangu. Bodda ku kintu kya Sserwanga Lwanga kasooka empeeyo y'abatuwuliriza, Pulezidenti Museveni emabega eyo teyali muzibu nnyo wakola ki wakulaba. Nze nange nali mu Bombo Barracks mu battalion baali bagita 14th battalion yali eduumirwa Meja Bisaso ne tufunamu obutakwatagana n'ayagala okunsiba naye nga byansibira tebiriimu nensalawo
nangamba bantwale mu mabuuso awo ebbomba nakati weegali ne mugamba bantwale nesijja kubeerayo era olwatuukayo banteeka essaawa nga 4 ez'okumakya saa 12 neŋŋamba abaana nti njagala kweyamba bwe nagenda okugamba nti njagala kweyamba natambula butambuze nga nembaga oba nkuba essasi nkuba nze ŋŋenze nenvaayo saasula mu barakisi bagenda omugamba nze nasula mu kava zange bweru nakeera nnyo ku makya neŋŋenda ku gundi okumuwaabira obudde baali bagiyita DMI ngambye 14th Battalion yali 87 ndowooza 88 kubanga yali 88 kati bisaso nze nakeera nnyo dda mabega ewalingayo ebimmotoka ebyatwalanga abantu byali bibaasi nalikeera ku makya neninya kibaasi nenzija ku DMI nemuloopa wa Kagame yali akulira gundi ya DMI kati bisasa agendayo okujja edda waliwo emmotoka baali babiyita bipajero waliwo ebipajero ebyasooka babimanye wetwajjira mu buyinza ye yamala kulya kyamisana ng'omunene kulya kyanankani kyankyanga omunene nze yansanga ntuusa agenda okujja wali nze nentambula nenfuluma nenvayo wa Fande Kagame nentambula ngende muloopa wa Museveni era nali maze okukola processing nga ngenda kulaba Museveni najja nambuuza ofaaki ndeka ate ogenda wa mukulu kundoopa naŋŋamba jja tugende ffenna mu motoka tuteese nemugamba sigenda naye mu motoka oyinza okunkola obubi naŋŋamba jangu kati nkuwadde ne bwa deputy IO nengenda nembeera deputy wa Kagumire abamumanyi twamuyitanga Kage era message yagisindika alina mu kkubo nti bampeeki oba deputy ninga nkulaga nali ngenze kulaba muzeeyi ndeetekya Sserwanga gwe kyoyogerako obudde obwo emyaka ejjaggwako Sserwanga Lwanga we bafiiridde muzeeyi Museveni yali muzibu nnyo yali mwangu wakulaba nga nobuwobeerako kiwemulugunya nga baadde bakumanyi kuba budde obwo baalinga bakuuma ku miryango nga mwemanya nti oyogundi nga bakuleka n'ogenda olaba kati Sserwanga Lwanga yali mukwano nnyo gwa pulezidenti era ensonga lwaki yali amuwadde n'ennyumba ali kumpi ne Kotagadi we yava agenda afe so yabeera mukwano gwe kubanga obudde obwo muzeeyi yali tannafuna nnyo ndowooza bamubeera ku lusegere kumukyayisa abantu era singa naye waali kati singa naye ali eno waffe gye tuli kubanga Sserwanga Lwanga missioni zonna ze yakola mu nsiko nsaba abawuliriza badde ku ground abantu kati abaana bazaaliddwayo abantu babamanyi babuuze Sserwanga Lwanga omuntu gwe yatambulanga naye Sserwanga Lwanga nze natambula Sserwanga Lwanga ku missioni ze yakola bwe zibanga yakola missioni 10 8 naguliko nze natambulanga ne Sserwanga Lwanga n'okugenda mu barakisi otuyingire mu barakisi ebbomba nga tugenze okubegayo ebimotoka bye baali baleese twali babiri ne Sserwanga Lwanga nga tugenze okulaba mwannyinaze yali yafumbira omusirikale mu barakisi ebbombo nga twefuula ng'abako abagenze okulaba mwannyinaze naye nga ate tugenze kubega ki kulaba byakulwanyisa ki bye baali baleese so ndowooza senga waliwo n'amasimu obudde obwo twali badde tubikuba na bifaananyi kuba twabirambula omwo bonna mwannyinaze atambula ne muko naye nga muko mukyamu nnyo so obudde obwo Sserwanga Lwanga wafiiridde abadde tannakyayibwa naffe tugenze tukyayibwa myaka gino nze mbadde ntambula nnyo mukyala Amelia kyambadde mubuuze mukyala Amelia kyambadde oba tammanyi mubuuze ajja timukwaya oba tammanyi tukyayibwa biseera bino naye nga tewaliwo na nsonga ze tukyaya nti oba waliwo nsonga gundi yekukyayisa nedda gwe abaana b'ogambye bano abavubuka abato bwe bajja bakusambira ddala n'oweyongera eri wala Kuli Stephen toyanziza ssebo amina ssebo kama Katonda kuume amina ssebo tusaba bakusasule kuba nabo bansasudde kuba kusasula oba kuyamba ate banyamba bansasula busasuzi bakusasule nsaba wabaguzaaki wange wabaguzaaki nabaguza omusaayi gwange ssebo n'amaanyi gange gonna nsaba bansasule nange ng'omuntu bye nakola ng'omuntu ng'akali bajja beenyumiriza nti twanunula eggwanga
mwalimu bannaye mbaddamu mwalimu abadduka obuddusi nga bakola gwa kudduka naye ennaku zino mwe mwogera mwe muli waggulu mwe bamaanyi nnyo mwalimu abadduka obuddusi si buli muntu yali mu nsiko nti yakuba emmundu si buli era bw'otandika okuŋŋamba nyinza nakumenyerayo babale negamba gundi yali mulwanyi Mugisa yali mulwanyi Sale yali mulwanyi gundi yali mulwanyi batonotono ate n'abo betwogera bafande Sale n'abalala si buli kamisoni bo balumbanga ku nakaniza amaanyi gye munaalumba naye buno okujja okubambusi ogenda okulemesa bano be balese ku ditaki okubasuula mu bugguluneri abo abanene si be babikolanga ffe be baatumanga so essaawa zino ate batulangira butasoma ng'onsiibula ssebo ffe abataasoma omuntu n'akutuma nti genda olaba abasirikale olowooza baliwo bameka naye nga ye nza n'okutunula obutunuzi bwati n'ageraageranya n'abala n'okubala n'agamba ennyiriri zirimu abantu abo bali bwe bati naye ffe abataasoma ffe baatumanga kureeke ogenda obuuze ogenda olaba abasirikale olowooza baliwo bameka lwaki ba abaasoma tebagendangayo nga tebagendayo abo abasajja boolaba nga tebagendayo naye olwaleero bakugamba abaana twava mu nsiko twabagamba baddeyo basome ate bwe batuuka eri ne bagaana okusoma ebyo bintu ebikikanga ekyo naye ng'ekyamazima ekyomuntu gw'otutta okusoma mu ssomero eryali likolibwa gundi ndowooza yali headmaster baali bamuyita Captain Katimbo abaana bogamba okugenda okusoma bamaze n'okutta abantu babanze okulya ennyama z'abafu balidde enfudu balidde emisota balidde buli kintu kyonna ekibasala mu liiso olowooza okuba nti omwana kati kambawo ekyokulabirako abaana abali ku street z'omu Kampala oyinza omuzza musomero n'asoma ddala n'ofunamu omwana omulamu batono nnyo baba ayonooneka kubanga abaana baali bagamba okuddayo okusoma baali bakola ddadda effujjo lyotalabanga ku nsi kuno kuba twasooka kulwana nemukubadwe nemutuusa ku nsalo ya Sudan ne Uganda nemutwala paka ku nsalo ya Kenya olwaleero nga gw'omugamba nti keero ddeyo osome kati omwana nga akugalamiza kkube katimba ngalamiza nkube kubanga nsobeza so baali tusasudde busasuzi baali tuyambye buyambi ne batuwaayo kye batuwadde naye bino ebyokutendereza abaafa nti be bahiro ffe bahiro n'abo bwe mugenda mu interviewinga mubabuuze batono nnyo bwe bawa n'ebidaali mubabuuzeeko bwe bawa n'ebidaali naye nga tetulina misango gye twakola nze simanyi nze sirina musango mu gavumenti gwe nali nkozeemu ate era sisuubira gukola olw'ensonga nti nze gavumenti nje banja nze sibba sikola ki naye abasajja naffe tetumanyi naye kyogere bulungi nga bwe wakimbozeza ssebo nve ku muzindaalo abasajja okusinziira ku bye twakola baali tebabitusuubiramu kubikola ki kubikola misoni ze twakolanga baali tebazitusuubiramu kuzikola y'ensonga lwaki twasiraana okutuuka ku kino twakolanga ebintu kyotuuka naye neyeebuuza n'okwebuuza nti akomyewo kuba abasajja bannaye mukyala Zizinga yafiirwa omwana mbadde neerabidde mukyala Zizinga yafiirwa omwana mu nsiko aduyi yamutta aduyi ne tukimanya nti bamusudde mu kasiko wano bw'oba otuuka ku 19 wali road block ya poliisi naye weyongere maaso ng'agenda ebbombo ng'oyingira ekkoona bwoti ng'okyali awo nnyini nga wali poliisi waliwo n'ebiyumbayumba bye bazimbye ku mukono gwo gwa kkono walinga ekkubo nga lidda munda we baalinga basuula emirambo ab'ebbombo bye basse mukyala Zizinga obudde bwamaze okukwatagana ne muzeeyi ne batutuma nze nekiwanuka waali wane bwayise atunga n'amatundu baali naye nga bamuzaala mu kitanda ne batutuma tugende tuleetaani mutabani wa mukyala Zizinga mwerabidde erinnya naye ndowooza okuba nti ye yali Edi ne batugamba tugende tumuleete abampuliriza baali batutumye tugende tuleete mutabani wa mukyala Zizinga tetwalina kagaali naye nga bamututumye nga batuwadde n'olugoye n'omukeeka tugumusibe tumugambe nti tambula twali bakumwetikka naye nga bamututuma musonyiweko katono kati baali bamututumye nga tugenda naye kyenjagala okulaga batuwuliriza nti yono muzeeyi yalinga akutuma akakase nti otuuse
era amanya nti watambulidde okutuukayo nadda kubo ddungi nga kati tukitegeera mu myaka gino nga tumaze okukula nti yalinga bo balinga babala bino bitwagamba nga twateekanga abantu ko opi simanyi bagimayita mu Luganda kwalinga kuteekawo omuntu n'atuula ku kiswa waggulu n'alingiza oba alinye ku nnyumba ya muntu n'abeera eringa alingiza naye oluusi yalinga akyali ku kasolya ne bamulasa essasi n'agwayo n'afiirayo akyali ku kiswa oluusi atandise okusumagira n'agwayo n'afa naye abazira bemuyita abazira amazima baba alinga beekweka nze neewuunya abayimba abazira waliwo abazira abafiira essambu abo mboogera buli lunaku baafa banywa Kapiteeni Ime abaana b'emukakasa gye muli balamu baali bazze ku ditaaki wange essambu ekirumangalo basanga luwo eyayiisizza omwenge wa kabali ku makya ssaawa nga 3 ne batandika okunywa mbagamba aduyi bannange yeno essaawa ya aduyi bangamba mutwale eri aduyi tasobola kujja aduyi najja n'atusalako nze empona gye nawonamu nali nzikirira kudda Manga mu kampu yange bano nga batudde eno engulu owali omwenge nze magaye sikombanga ku mwenge bikyambeerawo kati baali banywa aduyi najja n'abakuba Kolo yattiramu abantu yattiramu Kibaalu yattiramu Kapiteeni Ime yattiramu RSM Sabani yattiramu Mukasa Kupekera n'omwana wa Mukasa Kupekera yali wa myaka nga Mukasa gwenjogerako Mukasa Kupekera we Kasizi kiri saidize wakati wa Ndejje ne Namayamba ne battiramu n'omwana wa Mukasa Kupekera waliwo erinnya ly'omuntu kuba batta abantu 7 ku olwo ninge bonna abo benkugamba be batta baali ku mwenge nga bakola ki nga banywa naye kati mpulya babakoolo bya nnyimba nti bazira ddala omuntu eyali awuuta nga azze kuwuuta byenge biganda oyo muzira ku ssaawa ya aduyi n'oyo gundi yawona buwonyi kufiirayo n'Afande Kashaka yaliyo naye ate simanyi ye Mukama yamuyamba ne batamukuba gyali mulamu Afande Kashaka Stephen Kashaka gyali mulamu naye nga babasendereza kubaaki bazira lwaki tebatendereza ffe abasobola okuba aduyi mpaka kakati omulambo gw'omwana wa mukyala Zizinga mwagujjayo ate twagujja kakati tuba tugenda ngamba Kiwanuka abatuuliza Kiwanuka wali ebwayise ku bitaala wenyini bwotuuka ku bitaala byebwayise ku mukono ku birigenda nabweru ku bitaala kwennyini buuza ebatungira amatundubaali obuze omwami gwe bayita Kiwanuka kati tuba tugenda okujja okunona nakani omulambo ngamba munange oyo Kiwanuka mubuuza niye omulambo tugenda guleeta tutyanga naye ambuuza nange simanyi kati tuba tukkirira ekiweebwa waliwo akaggaawo mungamba munange nti essaawa eno ya aduyi gye batusendekeddeko aduyi ayinza otukuba tukendeeza ku sipiidi kati waliwo omwami omu waali kati Luka waali abeera saidi z'ekazo waliwo kati Luka ajja atambula Luka nkangabwa n'omulala baali bamuyita ndowooza oba ye Muwanga ndowooza bajja batambula sipiidi y'amaanyi nnyo nze mbaga bannaye maaso eyo aduyi tuyinza omugwamu ssaawa ya aduyi bo bangamba ate kati Stephen otandise n'obutiitiizi mbagamba ssaawa eno ya aduyi bannaye tutte ku bigere kati bo kye baakola ne batuyitako sipiidi ne batuleka nze ne Kiwanuka oyo bwe mbagamba ali ebwayise baba akatambulako katono tugenda okuwulira nga tuwulira amasasi nga aduyi abakubye kati nkangabwa mwe yafiira baali batuuka nga bayingira saayi nkangabwa ne bamukuba amasasi n'afiirawo yalina ne grenade ne bamutta oyo gwe ndyogerako gundi omulala eyaliko owokubiri ye waali oyo gwe mbagambye nti yali saidi zaawa z'ekazo omulala afudde olutalo luwedde afiiridde saidi z'Essoroti so omulambo gwe baali batutumye ne tudduka ne tuddayo muzeeyi ne tumugamba nti tugudde mu aduyi tetusobodde mulambo okukola ki oguleeta naye abatuwuliza omulambo twali tugenda kugamba nti tambula babatumye babiri tewali kagaali tewali wirubaalo ne bagambye timugende muguleete bw'aba abalemeredde mugyemu engoye zabadde muzireete kubanga ye maama we yali amanyi omwana w'engoye ze ndowooza ze yalimu naye tetwatuuka
naye ezo zonna zalinga mission zakola ki kutugezesa kulaba adui gyali musajja ono omwana ono ye nga tafa buli wagenda yakoma buli wagenda yakomawo. So bannaawe olutalo lwalimu ebintu bingi nnyo ebyetaaga ebimu ogenda ng'ojjukira bujjukizi mpola kuba ebbanga ery'emyaka 5 omuntu toyinza kubirowooleza lunaku lumu n'obeera nti osobola okubimalayo, naye ng'ekyamazima nejjusa okwegatta mu nsiko kubanga nayingira mu kintu kye nali simanyi, ne briefcase eyo abantu bagyogerako nnyo era nejjusa okuwaayo briefcase eyo okuba nti kati nfaanagana n'omuntu ayinza okulonda sente zo najja nakkoonako mugongo n'agamba waayi sente zo zisudde. Abantu bayinza n'omuwa ekibonezo oba ne bakuba oli ayise nannyinizo kuba bakulaba ng'oli musiru. Kuba kati nange briefcase eyo nzira ne mu baana ne mbanyumiza n'abazzukulu ne bagamba nakwata sente zennyini n'enziwaayo, naye ate gwe naziwa ye teyasobola kugira tannasobola kunzijjukira ndowooza bwekityo bwe kiri. Tweyanziza ssebo. Kale ssebo. Amiina ssebo.